Alright. Nkulamusizzaako nnyo yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Update TV. Mukwano gwange nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo. President Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye President w'ekibiina kya National Unity Platform asinzidde mu kitebe kye n'agenda maaso n'okusindikira Mwami Yoweri Kaguta Museveni obubaka obukambwe era ng'agenda maaso n'okuba nga amunkuinga nga mugamba nti nno you cannot silence us with guns. Tosobola kutusirisa na mundu. Kyekiviiriddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga asindika obubaka bwe buti. Jjukira nti n'olunaku olw'eggulo twabadde mu kibuga Mbale era President Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde akozeeyo olukuŋŋaano. Mwami Museveni yalabiddwako ng'adiployinga 10,000 z'amagye aga UPDF okusobola okulaba nga gataataganya omukolo ogwo ogenda mu maaso. Sinakindi kyokka wabula n'okuba nga bateekawo entiisa eri abawagizi ba National Unity Platform okuba nga tebakiika ku event eyabadde etegekeddwa naye byonna byabadde byakumala byakuyisa mukka mu kisero olw'ensonga nti nno 10,000 z'abantu zaalaze okwagala zaakiise era abantu b'Embale tubeebaza nnyo ak'ensusso omulimu gwe mwakoze ogw'amaanyi obutabadde wadde kutiitirira omubiri gwe mwayiyeewo mwalaze amaanyi agayitiridde. Ekibuga Mbale olunaku olw'eggulo kyafuuse military zone nga10,000 z'aba UPDF aba Uganda People's Defence Force jjukira nti nno lino eggye liba lirina kubanga likuuma abantu lijje ekkulu ery'eggwanga eriyina okukuuma omuntu n'ebyabwe naye olunaku olw'eggulo mu kibuga Mbale Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa National Unity Platform President w'abantu yakozesezza ekitongole kino ekya UPDF ensobi ssaako ne poliisi ne beerabira n'omulimu gwabwe gwe bateekeddwa okukola. Abantu abadde bateekeddwa okuba nga bakuuma ebintu abantu n'ebintu byabwe bagenze mu maaso nate nga baagala kusaanyaawo bantu na byabwe ekintu ekyennyamizza era ne kikanga eggwanga era ne kireka Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku bunkenke okubanga omwana yava mu obuyimbi ayinza otya okubanga ateeka eggwanga ku bunkenke minisitiri zonna ezikola eggwanga Uganda oba ezitukanye eggwanga Uganda zonna n'abanga azikozesa ensobi nga zitandise kukola bintu bya kifuula nnenge. Ku mukolo ogwabaddeyo eggulo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ategese mu kibuga Mbale ng'ekitebe kya National Unity Platform kino nno omukolo eno event yasombodde abantu ebule n'ebweya tolowooza nti nno b'Embale bokka be bajjumbidde event eno. Ku event eno President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine gye badde ategekese newankubadde wabaddewo heavy security ey'amaanyi ng'etaddewo okutya ng'etaddewo chaos. Wuliriza bulungi chaos teyateereddwawo n'abawagizi ba National Unity Platform oba abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu nedda. Chaos ku mulundi guno gwokka yalabiddwako ng'eteebwawo bapoliisi n'abamagye ag'eggwanga ekkulu aba UPDF abalina okukuuma abantu obutateekawo bujagalalo na bukyankalano be babadde bateekawo obujagalalo n'obukyankalano olunaku olw'eggulo era ebyewuunyisa byabadde ku lunaku olw'eggulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu President yasobodde okuba nga atuuka mu kibuga Mbale mu mirembe ng'era ali safe era yayanyiriziddwa 10,000 z'abawagizi z'abantu wali eri ku St Andrew Cathedral. Tiyaze yekka wabula olw'okuba nti nno abantu babadde mu ssanyu yajoyiningiddwako ba party leaders abalala omwabadde Secretary General David Louis Lubongoya naye teyalutumidde mwana yagambye nteeka okulaba ku kano yagee nteeka okulaba ku magye saako n'abapoliisi nga bo bennyininyini be beekolako akajagalalo. Enguudo za blockingiddwa emmotoka ne zipaakingibwa streets zonna zeeyiyeeko namungi w'omuntu foot patrols zabadde buli wamu nga sigamba nti waliyo olutalo mu kibuga Mbale sigamba nti nno wabaddeyo
pulezidenti w'eggwanga wa America wabula pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yalabiseeko mu kibuga Mbale ekintu ekyewuunyisizza eggwanga. Abantu bangi nkuyanja be baakiise saako n'abo abakulu mu gavumenti, naye newankubadde baakiise ng'ekigendererwa kyabwe kyakulemesa mukolo guno kugenda mu maaso. N'ebigendererwa eby'okudiployinga amagye ne poliisi si lwakuba ntadde baagala kukuuma bantu na byabwe, wabula babadde n'ekigendererwa ekyokulemesa omukolo guno ogusitoopinga obutagenda mu maaso, saako ne bammembers okuva mu bibiina eby'enjawulo mu National Unity Platform mu sectors ez'enjawulo, ba regional leaders obutasobola kumiitinga. Newankubadde Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye baatambudde nga balina courage n'obuvumu bwonna n'ekipindalo nga balina okukiika ku mukolo ogwo. Abawagizi baagazarinze mu nnamba nga nnene, babadde nkuyanja na nkuyanja, era erinnya lye lyabadde liweevingibwa buli wamu nga flags ziweevingibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era abawagizi abamu ku level eyadiployingiddwa bagenze maaso n'okukooza poliisi nga bagamba ffe tuzze wano lwa mirembe, tetuli ku lutalo. Ebyo byonna byonna masekkati nga weebiri, Robert Kyagulanyi Ssentamu yawadde speech ye ku Cathedral era n'agamba bano abatiitiizi bagenda kijjamu omusera, era n'agamba abawagizi baleme kubanga batya, basigale nga b'amaanyi, balwane olw'eddembe lyabwe. N'abagamba nti nno you cannot silence us with guns. N'agamba gavumenti temusobola tusirisa na mmundu zammwe kubanga tuli mu kulwanirira ddembe lyaffe. N'abagamba this country belongs to all of us, not just a few people in power. This country belongs to all of us, not just a few people in power. Nti obuyinza, nti ensi eno lino eggwanga ffenna ffenna lyaffe, wabula si lyabo abatono abali mu buyinza oba abayina emmundu. Gavumenti tennavaayo kubanga ennyonnyola lwaki yadiployinze poliisi n'amagye mu kibuga Mbale mu bungi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alinayo olukuŋŋaano, alinayo eventi. Naye si gwe guno omulundi ogusoose okubanga gavumenti ekola ebintu nga bino, okubanga eremesa ng'eblockinga events za National Unity Platform okubanga zigenda mu maaso ez'ekikola enfunda eziwera. Mu parties nnyingi mu Uganda, opposition nga zigenda mu maaso n'okukalinga activities zaabwe, poliisi n'amagye birabibwako nga bidiployingibwa mu events ez'enjawulo okusobola okulaba nga balemesa enkuŋŋaano ez'aba opposition, naddala ekibiina kino ekya National Unity Platform. Era Bobi Wine yakozesezza omukisa guno okubanga alumiriza gavumenti okubanga amisusinga security forces okusobola okulaba nga acontrollinga politics mu ggwanga Uganda. Era yagenze maaso n'okukoowoola abavubuka basigale nga bali alert, babeere organized era babeere peaceful, babeere baddembe nga bagenda maaso n'okuwenja eddembe lyabwe eryakwekebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Agamba kati temubatya kuba bo batidde nnyo n'okusinga ffe kubanga bamanyi ekituufu nti tuli b'amaanyi n'okusinga amasasi gaabwe. Era agambye nti nno event ya leero eraga difficult political situation eri mu ggwanga Uganda kubanga mu kaseera kano ng'otunuulira ekigenda mu maaso mu kibuga Mbale kikulaga politics w'eggwanga Uganda wawaatuuse. N'agamba naye n'abajaasi abali ku street eneeberenga message ya National Unity Platform nti egenda sigala etuuka mu bantu baayo beeyagala otuukamu, twali kigenda gikugira, twali kigenda giremesa, egenda sigala etuuka mu bantu baayo, kambeere na mmundu, kambeere na ttanka. President wa National Unity Platform agambye nti nno agenda sigala nga asindika message
eri abantu era jatuuka muri constituency jana abayagala otuuka twakigenda giremesa twakigenda mulemesa kubanga kino kiwagirwa constitution y'eggwanga Uganda. Oli ku Yugi Update Civic Sinzo Bango tuliza ibali kwekumira ku mayingo gano gwatana tuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberengo otwegattako mbagalizo lunaku olulungi abali mu diaspora siberabidde mwebale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV namwe abembale siberabidde mwebale kuyiwawo mubiri mwebale kuwagira nteekateeka mwebale kuwagira president ba regional leaders mbebaze ekyensuso mwebale omulimu gw'omanyi ogwakoze ogw'okumobilizing abantu sina kumobilizing abantu wabula just inti okumanyisa nti no president agenda yingira mu kitundu eyo just ibyanga alert message buli muntu kimukakatako kubanga ye mobilizinga kusokulaba nga ajja okuwulira message ey'enkyukakyuka mu ggwanga lya Uganda. Mbagala nnyo temuva ku Yugi Update TV mweraba.